Show your majesty and glory, let your anointing fall, as we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves. May the power of your salvation. Weewaawo. Mukama yebale kubakuuma abali eyo, Mukama yebale kulabirira. Abatulabira abatuuliriza tuli ku studio za Delta TV oba mu studio za Delta TV kankirongoseemu. Leero lunaku lwakuna ennaku z'omwezi 26. Weewaawo 26. 26. Mukama yebale kubakuuma, Mukama yebale kubalabirira, Mukama yebale kubabeera mu mbeera eyo. Samuel essula y'omusanvu 12 wagamba nti Ebenezeri n'okutuusa leero Mukama atubedde. Omwanjuzi wo wa programu eno Henry Herbert Kasule, omubuliizi wa Katwe Martyrs Church, mu bulabirizi mu busabadinkoni obw'emmengo, mu bulabirizi obw'ennamirembe. Mu studio za leero tuli ne mukyala Sseviri Esther, ono nga mukubiriza Katwe Martyrs Church. Naddala mu service ey'oluzungu abatera okujja mu Katwe Martyrs Church mmanyi bulungi nnyo era tukoze bulungi. Gwe tuli naye leero aleese ebiwooma. Jjayo Bayibuli yo giteke ku mmeeza, dira notebook teekaawo, dire kalaamu giteekaawo. Atulaba era atuwuliriza tugenda kusumulula. Esther, Mukama yeebazibwe. Mu kiseera kino kyennyini kankusabe obuze ku batulaba era ku batuwuliriza kubanga bakulindirira essanyu lingi. Abatulaba era abatuwuliriza Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Twagala okwebaza Delta TV olw'okuteekangawo empuliziganya eno n'abantu bonna ne ku mukutu gwa Facebook nga buli omu abali gye bali bonna balaba. Abali mu maliro gammwe era nga omubuulizi waffe bwagambye nti funa ekkalaamu n'olupapula Bayibuli yo oteekewaawo owandiike bye tugenda okwogerako bingi. Kyenjagala gwe beera steady kyenjogerako ky'owandiika, kyenjuza ky'owandiika, ky'osoma. Mukama atubeera okukola obulungi. Nze Esther Sseviri Nantaba ndi mukyala musomesa ate era nga ndi director wa Good Mother Kindergarten and Daycare erina gye Nankumbi Bove Kampala ku Ntebe Road kumpi Nyaawo. Ate era ndi mukubiriza w'Abakristaayo assistant ow'ekitiibwa Gastale nga yakubiriza ekkanisa eyo. Nze ndi omu ku bamyuka be era nga omubuulizi bw'ayogedde. Twagala okwebaza Katonda olw'ekiseera kye tuyiseemu kino ekiwanvu wakati mu mbeera eyo n'ennondo omutwe ogugamba nti obuyinike mu mukisa. Tulaba nga tutambula ensi ennaku zino ng'abantu abasinga obungi bali mu buyinike. Obuyinike obw'okubulwa emmere, obuyinike obw'obulwadde, obuyinike obw'okubulwa ssente, obuyinike obw'embeera nnyingi, obuyinike obw'obutabanguko mu maka, obuyinike bwa nsonga nnyingi buli omu bw'ayitamu. Naye twagala kwebaza Katonda nti at least atuyisizaawo. Mukama agaba omukisa mu buli nsonga yonna era njaga kugamba mu buulizi nti Mukama atuwadde omukisa. Kubanga bw'obala omukisa gwakuwadde omwana omu yayimba n'agamba count your blessings. Mukama atuwadde omukisa. Atuwadde omukisa gw'abaana, atuwadde omukisa gw'amaka, atuwadde omukisa gw'okubeera obubeezi mu kanisa ya Martyrs Church Katwe. Ogenda n'ogamba nti kaneesuneko kubanga ndi mu kkanisa eyo. Kuba kati ekkanisa zote ziri ku mukutu naye ya Martyrs Church eri ku mukutu. Naddala ng'oli mukubiriza. Bw'okubiriza obulungi buli kimu kisoboka. Kale nebaza omukubiriza otukubiriza obulungi naffe nga bwe twongera okumuyambako. Naye nga Mukama atubedde lwakisa blessings zatuwadde tuyita mu mbeera kati nga buli omu alina engeri gy'agiyitamu. Wateekateeka otya nga tonnalowooza ku mbeera mbi obadde weeteeseteese otya. Okweteekateekako okwo mu mbeera embi mu mbeera ennungi kukuyamba okuyita mu mbeera embi. Kyobola abakadde baffe edda baabeeranga nga balima nga bakola kye bayita ekyaji. Ng'amanya nti enjala bw'erigwa tulijjamu emmere eri mu kyaji ne tugirya ng'ateekateeka. Kino kye baazimbanga ne bakiwanika n'emmese nga tezirinnya. Kasooli, binyeebwa, bijanjaalo nga bibeeramu nga biri seefu. Nga n'enkuba ne bw'etonnya olw'okuba kiri waggulu tekigenda kusisinkana buzibu bwonna kubanga bakiterese bulungi. Kale era kyenva nnyongera okukubiriza abantu baffe abatulaba nti wakati mu mbeera gye tuyiseemu tufunyeemu ekyokuyiga.
oba tufunyemu kubeerawo nga twekubagiza bwekubagiza bwe tuba tufunyemu ekyokuyiga bwe tunaba tugivuddemu buli omu afune bw'atandikira ate tutandika okutambula nga tutambula okutereevu okugamba nti embeera singa ezzenga mbi singa enkuba etonnya netta emmere yonna n'egisaanyaawo olinawo oyinza okutandikira singa Uganda bukeera ku makya nga virasi yazze ennene ennyo nnyo gw'olinawo bw'oyinza okugiddukamu singa obwavu kati nga basibye amaduuka akeedi tezijja kuggulwa akeedi n'emmoolo tetumanyiiwo njawulo naye nga tolina kugamba oli mu kimu mu ebyo naye tomanyi bwakutandikira singa embeera eno ogivaamu otandikirawo naye njagala tujjuke ku muddu wa Katonda Yakobo bwe yali ng'atambula Yakobo oli tumanyi nga Isirayiri mu lubereberye Yakobo bwe yali ng'atambula era yatuuka ekiseera n'ako obudde ne bumuzibako n'abaako we yali alina okusula naye mu kusula awo n'aba embeera gye yayitamu naye mu kuba n'embeera gye yayitamu Mukama n'amulabikira bw'amulabikira n'amubuulira ebigambo bye ate era n'amaliriza ng'amuwa omukisa twagala twogere ku mukisa gwa Yakobo ogwo tugulete mu mbeera yaffe eno eya bulijjo tulyoke tulabe n'ebirala bye tuyinza okwogerako njagala kukusaba otusomereko mu lubereberye Essula 28 Essula 28 Essula 28 Lubereberye Essula 28 otandikire awo ku lunyiriri olw'10 tusooke tuyite mu bwangu kijja kutwanguyira tume kukimalayo kyonna gwali awaka atudde jayo bayibuli yo kale osomeyo oyinza okuva ku lunyiriri olusooka naye ffe katutandike ku lwa10 nga bwe tugenda naawe Lubereberye Essula 28 okutandikira ku lunyiriri olw'10 bagamba bwe bati Yakobo n'ava Beruseba n'agenda eri Kalani n'atuuka mu kifo n'asulawo n'akeesa obudde kubanga enjuba yali egudde n'atwala erimu ku mayinja ag'omu kifo n'alyezizika wansi w'omutwe gwe n'agalamira mu kifo ekyo okwebaka n'aloota ekirooto era laba amadaala agasimbibwa ku ttaka n'entikko yaago ng'etuuse mu ggulu era laba bamalayika ba Katonda nga balinnyira nga bakka ku go era laba Mukama ng'ayimiridde waggulu waago n'ayogera nti nze Mukama Katonda wa Ibulayimu jjajjaawo era Katonda wa Isaaka ensi gy'ogalamiddeko ndigiwa ggwe n'ezzadde lyo n'ezzadde linaabanga ng'enfuufu ey'oku nsi era oli buneebugwanjuba n'ebuvanjuba n'obukiiko obwa kkono n'obwa ddyo ne mu ggwe ne mu zzadde lyo ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa kakati olunyiriri olukulwakumeko olwo mbadde ku lwa 14 awo Katonda amaze okugamba Yakobo nti mu nsi muno mwoliweerwa ki omukisa ogwo gwali munene era nga bwazagulombojja buli omu awulidde naye kati gwe naawe weegezeeko nti gwe Yakobo wa Mukama we yali ategeeza mu biseera ebyo buli kimu kyonna ng'akikuwadde weerowoozeeko naye Mukama ankoze bw'ati Mukama aŋŋambye ampadde omukisa bwe guti ne bwe guti nze nkole ntya wakati mu mbeera eyo naye Yakobo alina ebigambo bye yayanukula kale binyagala tweyongereko mu maaso awo paka ku 22 tulabe bye yaddamu tugenda ku lwa 15 bagamba bwe wati era laba nze ndi wamu naawe ye Mukama yakyayogera Katonda yakyayogera era laba nze ndi wamu naawe era naakukuumanga gy'onoogendanga yonna naakukuumanga obukuumi bwa Mukama buli naffe era ndikukomyawo mu nsi eno kubanga siri kuleka okutuusa lwe ndimala okukukola bye nkugambyeko amiina Katonda ng'agamba nti nja kumala kubituukiriza waliwo tubadde mu nsi muno n'ogamba naye Mukama nakusaba kino nga nkyetaaga naye olwokuba yakikulangirirako ye akyalinze kye yakulangirirako akituukirize baba yakulangirako nti olibeera musajja mugagga era gwe sigala ng'omuwulira sigala ng'otambula naye kubanga yagamba ndi kutambulirako n'enkusa gy'ogenda n'enkomyawo n'amaddago gonna kubanga yayogera ebigambo ebyo tumwesige tutegere nti ali naffe wakati mu mbeera gye tunakuwaliramu wakati mu mbeera gye tulabiramu ennaku wakati mu mbeera gye tusanyukiramu sigala ng'olowooza ku Mukama nti yakusuubiza ekisuubizo ekyo Mukama tasuubiza n'alimba
kyasuubiza kituukiriza Mukama takuweesa kkono n'akugisaako takuweesa jjaki n'akugisaako kkono ng'abantu b'ensi bwe bandibadde kubanga abantu b'ensi balimba naye Mukama takola ki agambye ndi kubeerako okutuusa lw'olikomawo naye n'agamba okutuusa byonna byamulangiriddeko alibituukiriza Mukama bw'ayogera somo Olunyiriri olwabiri naye Yakobo naye nama n'awulira ebigambo bya Mukama n'abikwata mu kubikwata n'agenda ku Lunyiriri olwabiri naye n'agamba naye Mukama nga bw'anankolera bino n'aba neesiimye nze naakola ntya ku Lunyiriri olwabiri Yakobo naye yama obweyamo ng'ayogera Yakobo naye yama obweyamo ng'ayogera nti Katonda bw'anaabanga wamu nange era bw'anankuumiranga mu kkubo lino lye ndiŋŋendamu era bw'anampanga emmere ey'okulya ekyo n'engoye ez'okwambala n'okudda n'enzira mu nnyumba ya kitange n'emirembe Mukama n'alyoka abeera Katonda wange n'ejjinja lino ly'ensimbi okuba empagi liriba ennyumba ya Katonda era ku byonna by'onompanga siremenga kukuwa gwe ekitundu ekimu eky'ekkumi ekyo nga sinnagenda ku kitundu ekimu eky'ekkumi owulira Yakobo bw'asuubiza Mukama okufuula ejjinja ennyumba ya Katonda gwe mu byokoze byonna osembeza Mukama n'ofuuka ekkanisa ya Mukama byonna byakoledde olina w'osiimidde n'olaga obwa Katonda n'omusiima n'okola ekkanisa mu ggwe ng'omuntu bw'akulabako bw'awulira by'oyogera alaba ekkanisa mu ggwe kubanga oyinza obutasimba jjinja naye byonna Mukama abikoze buli kimu akikoledde naye oyinza okulaga Katonda mu ggwe kiki ky'otaddewo ng'ekijjukizo ggwe bw'oyambala oli mu Katonda bw'otambula bw'oyogera bw'oyamba banaku bw'otoyamba banaku byonna by'okoze birimu obwa Katonda olina wolagira Katonda okomyewo omuntu agambe nti Mukama yeebazibwe oba ebigambo by'okola byonna bivumaganya Mukama Esther ng'agamba nti kwegamba omuntu yandibadde ng'omuntu yenna bw'akutunulako bw'ati kwegamba waliwo ekimusikiriza okusembera Katonda ate gwe naye gwe basemberera ng'olimu Katonda enjiri ya Mukama yeyongere mu maaso ereme kukoma ku mulembe gwa Yakobo ereme kukoma ku mulembe gwa jjajjaawo oyinza okakiyinza okuba nga nze ndi wano nga jjajja wange ali musajja musabi nnyo munnaddiini mubuulizi wa njiri naye nga munze temuli Katonda mu byenkwa temuliimu Katonda temuli mu mwoyo gwa Mukama temuli mu ddoboozi lya Mukama temuli kkanisa naye Yakobo asuubiza nti Mukama ndikomawo ejjija ne ndifuula ekkanisa yo kale abantu bajje basinzize nga bategeere eddoboozi lyo kubanga yagamba nti wano waliwo Katonda kino ekifo kya Katonda n'awulira Katonda mu ye n'awulira Katonda gy'agenda n'awulira okukkiriza okwo Katonda ayinza okutusuubiza ebisuubizo bye n'atusuubiza mu birooto mu kusaba n'olaba n'obubonero obulaga nti ojja kufuuka omugagga naye n'osigala ng'ogamba naye ng'obugagga tebutuuka naye ng'obugagga tebujja bannange naye nze nga ndi munaku okwekubagiza okwo Mukama kyenavudde ngamba nti obuyinike mu mukisa Katonda akuwadde omukisa lwaki osigala nga weekubagiza Can you stand still? Can you stand strong? Ogambe nti nja kubeera ekyo Mukama kyansuubiza era okubanga nti okikkiriza nti ojja kukibeera kyekino ekikugambisa nti nja kudda nkola ejjinja lifuuka ekkanisa yo bw'otobaamu ssuubi toyinza kusuubiza Katonda kudda kukola kkanisa ku jjinja lino bw'otobaamu ssuubi mu bikolwa byo bw'otobaamu ssuubi gy'ogenda mu maaso ojja kutuuka okukola ebitali bya butuukirivu kubanga tolina ssuubi omuzungu agamba you are hopeless tolina ssuubi gy'olaga likuweddeko kyenva mbakoowola Abakristaayo baganda bange batata bonna ne bamama yonna gye muli nti tubeere n'essuubi mu mitima gyaffe wakati mu mbeera gye tutambuliramu ey'okuba nti tetukola tubeere n'essuubi wakati mu mbeera gye tutambuliramu nti bannange olwadde bujja beera n'essuubi ng'oyambala masiki ng'onaaba mu ngalo ng'okola ki naye omuntu bw'obulwa essuubi mu ggwe ne Mukama ayinza okusazamu ebisuubizo byakola ki beyakusuubiza nti kale tulituuka mu mwaka bwe guti ndireeta obulwadde kandi abo baba kyantegeera kandi aba kyandowoozaako muggwe mulimu Yesu alabika okulaga nti ekkanisa ya Mukama weeri bw'oli buli omu bw'aba ne Yesu mu ye ekkanisa ya Mukama olaba ng'emusemberedde n'omulala n'asembera ku lwa Yesu oyo akuliko ate n'afuna ekigambo kya Katonda erikulu kale ekimu eky'ekkumi nyiiza okukinnyonnyola batulaba waliwo omukwano gwange ali Dubai yabadde ambuuza mukyala Sseviri bw'ogamba ekimu eky'ekkumi oba otegeeza ki
abatulaba batuuliza buli omu alina omulimu gwakola. Oyinza okubanga oli mulimi, oyinza okubanga oli mulunzi, oyinza okubanga oli mukozi mu business nti dduuka nti ki, naye buli kyokola kyonna olina amagoba g'okifunamu. Amagoba go g'okifunamu bwe kiba ng'ofunyeemu 10 bwe ziba nti nga ziri 10 ojja kujjako ente emu ogiwe Mukama. Bwe kiba nti ofunye emitwalo 10 ojja kujjako omutwalo gumu oguwe Mukama. Bwe kiba nti ofunye obukadde 10 ojja kujjako obukadde 10 obuwe Mukama. Bwe kiba nti ofunye biliyoni era ojja kujjako 10 okiwaani. Bwemba nti nfunye Mubuliizi osesera nga osesebwa. Bwemba nfunye biliyoni 10. Nzijjako biliyoni emu. N'ogiwa Mukama. Ne Esther. Senga ddala mu butuufu abantu bali bawayo ekimu eky'ekkumi mu bulamba. Ekkanisa yaffe singa eri mu bbanga nga ng'eri waggulu bw'etegenda mu ggulu. Wakitegeera Esther. Naye tulyazamanyiza Mukama. Omubuliizi nga bw'aseka abantu bangi bali bagamba nti kino tekisoboka Mukyala Sseviri olimba. Kisoboka. Bw'obanga okikoze abakikozeeko bayinza okunjulira gye bali mwena abalaba. Muyinza okunjulira. Mukama alina ebintu by'ayinza okukolera olw'ekimu eky'ekkumi ekyo. Ekimu eky'ekkumi Esther ekiramba nze nkigezezzaako. Mukama ayinza okusumulula. Mulimu abaweereza Esther gwontanudde. Ontanudde. Mulimu abaweereza Esther nga baweereza. Naye nga njagala okubulira. Abulira kibuulire. Ng'abulira kibuulire naye nga tawa kimu kya 10. Era nga bakuyisaawo akabbo nga gy'akalisiivinga nga bataddeemu wadde. Mu madaala ag'enjawulo. Tetwagala babaweereza naye ate era abaweereza munnaye balungi gye bali. Nga bateekamu. N'abateekayo mu bulamba bwakyo gye bali. Bayitirivu. Naye batateekamu nabo bayitirivu. Naye nze nga sitya batuliraanye wano naawe nga ntya Katonda nze waliwo ekiseera we nabeerera ng'ekimu eky'ekkumi nkibulira naye nga sikiwa kubanga tutambulira mu musana naye bwe nawaayo ekimwe bwe nasumulukuka nemba ekimu eky'ekkumi Katonda yasumulula ebintu byonna n'abaana bange n'amagezi n'agasumulula. Era abooluganda njagala basaba batulaba nti bw'obanga okiwaayo kiraamirizeeko Mukama nkuwa ekimu eky'ekkumi kyange kino oyongere okumpa nga bw'ompadde. Wakati mu kumwebaza ngo mwe kimu eky'ekkumi kino ate era musuubize nti ate bunonyongera nga Yakobo bwe yagamba nti n'omala ontambuza n'ontuusa gy'ongambye yonna n'okomawo n'ongamba bw'oti nja kuzimbira ekkanisa ate era nja kuwa ekimu eky'ekkumi bannange obweyamo obwo obuwa Mukama ng'obukuli ku mutima gwo. Abooluganda tuzuukuke oba obweyamo obufaananako bwe butyo ate obutuukirize. Naye abooluganda nze nyina abakristaayo bemanyi mu kkanisa ya Martyrs Church Katwe nga okusituka kwabwe okugenda mu maaso kimu kya 10 kyekyama kyabwe nti nze bwe nkiwaayo buli kimu kyonna ekiganyi Mukama akisumula mu ddakiika emu 2 era nammwe abaliyo nga mukiwa obujulirwa mubweweerako nti bannaye bwe nakiwaayo wano nayitawo bannange bwe nakiwaayo wano nayitawo. Wakati mu kuweereza Mukama n'amazima n'obwenkanya ajja kusumulula buli kimu kye weetaaga. Esther ng'osimbyeko wakati waliwo era Bayibuli awo waliwo Bayibuli awo waliwo bwontanulidde n'onzijukiza ekyawandiikibwa kino ekiri mu Malakaayi essula ey'okusatu nti munkeme n'ekimu eky'ekkumi munkeme nakyo mulabe oba siribaggulirawo omukisa. Era ina wagambye nti munkeme n'ekimuyina kyonna Katonda omukemye naki oli awo oyanjala ngalo nti Mukama bannange Mukama nze kakati ngenda kulya ki naye kiki wali omuwadde Mukama alyokabeeko kyakuwa naye ate ne wawadde nga tomuwaddeyo Mukama n'asigala ng'akuwa n'asigala ng'akugabirira naye weekebere mu mutima gwo Mukama atugabiridde bw'ati Mukama atuwonyezza endwadde Mukama atuwadde obulamu Mukama akuwadde abaana mu maka go mwe bali museka eri atalina mwana. Olaba Ibrahimu yazaala bw'ati n'agamba Mukama nakusuubiza omukuwa nti Mukama bw'olimpa omwana nze ndi mukusaddaakira akawone kajja mu maaso go n'osanyuka n'agezaako n'amugamba kale musale nekkaana Mukama n'amugamba kale musale Ibula waliwo ogamba bwe mukuba ojja kumumpa. Ibula n'ayimuka n'akwata akambe naye aba atema Mukama n'amugamba totema n'amala okutegeera amazima ge mu maaso ga Mukama genkana wa. Naye bwe tutambula tulina okukola ennyo togenda kuddiza Mukama nga tokola. Togenda kuddiza Mukama ng'otudde butuuzi. Tulina kati embeera gye tulimu ey'okwenakuwaza bagaddaako eri era bannange bagaddaako eri era baggalaako eri ng'asigazamu emitwalo gy'ekkumi. Mwe wiiki eyaddako n'agenda n'asuubula ennyaanya za mitwalo 10 kati n'emitwalo 5 mu nnyaanya z'asuubula. Olw'obulungi bw'abatuuliriza kaddemu ako ogambye otya tosobola kukola otya
Tetusobola kusigala nga twena kuwaza kubanga baggala akeedi. Bw'oba wasigazawo emitwalo 10, genda ofune ekyogizazaamu wali. Omwana yangambye yatata emitwalo 10 gye yasigazaawo, kati alina emitwalo 5, kapito we n'amagoba gatambula. Tetugenda kusigala nga twena kuwaza, tuzuukuke. Bwe bataggula akeedi, ogenda kusabiriza mpaka ddi? Ne Mukama gw'osaba naye talaba ky'ozzaayo. Kubanga ne bagamba ku TV nti bane tuweeyo ekimu eky'ekumi era buli omu asigala gale tulina kawunga kanca nga kawunga nako ate nako keetaaga. Wakati mu mbeera ng'eno Katonda atugamba nti mukole, someko mu Zabbuli 128 olunyiriri olwokubiri wagamba bwe wati nti kubanga onoolyanga emirimu egy'emikono gyo oliba wa mukisa era oliraba ebirungi. Mukazi walibanga omuzabibu ogubala mu nju ez'omunda mu nnyumba yo. Amiina. Abaana bo ng'amatabi g'omuzeyituuni nga beetoloola emmeeza yo. Amiina. Ekyo kigambo kya kukola. Tewali agenda kufuna ssente olwaleero. Tewali agenda kuwa mmere okuva mu Gwokusatu agikuwe paka mu Desemba bwe banaaba tutadde mu Desemba. Tewali agenda kukulabirira. Era ekyamazima nkuwe obanga obadde okyasaba ng'oli ku TV ng'otulaba okuva twatandika mu Gwokusatu ng'okyasaba kyekiseera oveeyo ozuuka otandika okubaako ky'oyiiya. Kubanga tuli mu mbeera biki ebitussa obwavu tetulowooza mangu kyakukola kiddako. Eriyo omuntu yabeerangawo nga ye alina edduuka lye oba yabeerangawo kati nganze nnyina essomero ndi mukyala wa ssomero baagaggala. Naye tata yagambye President wa Uganda nti ebyo mujja mubireka akeedi n'amasomero mujja musirikamu ebyo mujja mubirekera ddala tewalina ssuubi kati. Essomero baliyita batya? Good Mother Kindergarten and Daycare najja nankumbi. Yes, amen. Kati bwe togenze ku ssomero kukola otudde waka naye nga n'omuddo oguli mu mulyango gutosobola kugulimawo ofuna mpaka sinajja agulima. N'omuwa obusente bw'obadde osigazaawo butono wandikoze ekintu ekirala. Bw'oba mukyala wa Mothers Union wasi wa Mothers Union naye ng'oli mukyala olina engalo 10 naye nga twalinawo okuva mu Gwokusatu ekikolo ky'ennyaanya wadde ekya cabbage wadde ekya cuka ku mawiiki ku mulyango gwo ku lubalaza bw'oba ng'oli wafunda. Kuba kati tulina abakyala nga Dr. Sembatya ayina kakwota ka eka naye alinako buli kyabugagga kyonna era miliyoni 3 oba miliyoni 4 omwezi aba azifunye. Kwekuli obukoko, kwekuli obutungulu, kwekuli cucumber, kwekuli kamulami, buli kimu kiri awo naye nga half acre, kwekuli amaka, kwekuli ekiralo ky'ente, kwekuli enkoko, kwekuli embuzi. Miliyoni 4 azifuna omwezi. Nabadde nsoma ku bukedde empapula omwana nga alunda enkoko eŋŋanda naye nga alina enkoko 100 naye nga omwezi asobola okutunda enkoko 205 yabadde n'enkoko 600 naye nga omwezi atunda 205 naye nga buli nkoko ya mitwalo 2 nkoko ŋŋanda buli nkoko ya mitwalo 2 kitundu okudda ku ebiri awo. Naye kati nga nkulaga nti yatandika n'enkoko ze zalinga 10 najja nga azimultiplyinga nga gaziya waziteeka ate ezo enkoko nnungi zirya mu bitooke ne ziryalya bwezityo obuddo ne ziryalya obubuka nyangu okulunda. Naye ng'eriyo omukyala alina olujja lugazi nnyo bwe ruti 5 ku 10 lujja temulimu wadde enkoko etakula ebisaaniiko ebyo. Saate ng'ejjiri enkoko eyo eŋŋanda gye tuyita eŋŋanda oba enkoko eyaffe obutali buzungu bw'ebiika ejjiri balya 10. Kati mbuulya bw'oba ne tray y'amagi mu wiiki gy'emitwalo 3 bw'oba ne tray y'amagi olunaku ng'enkoko zo olina enkoko 30 buli giri 10 ojja kuba osigazza emitwalo 3 buli lunaku. Times 30 days gy'emitwalo 9 bw'oba n'enkoko 3 gy'emitwalo 9 omwezi oba ogirina. Abooluganda tuve mu kwenakuwaza tuyimuke tukole tuddemu tutambulenga. Bw'oba ne 9 kitegeeza ojja bw'oba ne 9 omwezi oba okyampita mwavu. Kakati kyoli kyabagamba munne nti ate weetaaga capital kyekiki mutwe capital gwe mutwe funa enkoko zo 2 funa enkoko 15 zibiika amagi mu nnaku beba n'emitwalo 3 mu nnaku muba n'emitwalo 10 n'ekitundu. Era tojja kugamba bano nti bannange siina mmere bannange siina ava bannange omwana wange mulwadde mu nnyambe ye lwaki temunnyambaza lwaki mumbonyaabonya bwe mutyo ani buwaziteresa gw'ozisaba. Tuyimuke tuzuukuke biki ebituganya okugaggawala byenjagala okwogera kukwata ekkalamu n'olupapula otandika okuwandiika kubanga Katonda yatuwa obugagga okuva ku Yakobo omulabi gye yatandikira. Katonda azze nga atugaggawaza nga atugaggawaza ate osooka kugaggawala mutima. Bw'oba n'omutima nga mwavu
ne bw'ona okola ojja kusigala ng'oli mwavu kubanga omutima gwo gusigala tegugaggawadde gusigala guyayaana. Ddamu ekibuuzo ekyo. Biki ebitugaanyi okugaggawala? Biki ebitugaanyi okugaggawala? Kubanga buli omu mugagga Katonda yatuwa obugagga, naye biki gwe ebikugaanyi nga gwe omuntu? Ekisooka obukodo bugana omuntu okugaggawala. Esther, obukodo bugana bukyogagga bugana omuntu okugaggawala. Ekisooka gakyengenda okugamba nti no oyina Katonda akuwadde byakuwadde, naye omuwadde ekimu eky'ekkumi. Obwo tebuba bukodo. Kati mu butabu kimu lwaki takuggyako by'oyina? oli mutuufu. Obwo bukodo olwo buli eri Katonda. Naye ne buno obukodo bwaffe buno obw'ensi, waliwo obeedde mu mbeera ennungi ng'olina ekiduuka kyo ssebo ng'olina ssente, kati bakisiba. Atunda ennyanya talina ssente ze? Alina. Kati lwaki tewamuwaako ng'okyali mu kiduuka kyo? Kati naye n'obeera ng'otuusa wano mu mbeera ey'obwavu, naye natula ku nnyaanya ze n'akubwako kubanga tewamuwa naye tagenda kukuwa olwaleero. Olaba bw'onakuwala kubanga oli mukodo ng'otandika ogenda okutuuka eno mu maaso naye ne buli omu n'akutunuulira nga takufaako. Okimanyi nti eri omuntu yagaba ng'alina ssente nga kati mu kiseera kino buli omu amulowoozaako, bannange mukyala Sseviri talina ttooke okubanga ye alina olusuku, nze nalina essomero eririmu ssente nnyingi naye kati terikola. Waliwo wontanulidde mu ngero essuula ey'ekkumi olunyiriri 21 wagamba bwe wati nti waliwako dowala nayongera kwetaaga bwetaazi. Naye waliwo agaba nayongera kolaki kufuna. Ne bagamba nti emmeeme egaba eneegejja. Oyo afukirirwa naye alifukirirwa yennyini. Kankuwa ekyokulabirako. Omulundi ogumu twalina abantu bano ab'ebududa nga banaku. Ekanisa nevayo negamba naye tubaweereze tugendagenda, abakyala ba CWF tugendagenda bannange muleete ebintu, Martyrs naye egendagenda muleete ebintu nga tugenda ebududa. Nakwata mu keesi nenzijjamu buli ngoye z'omanyi kubanga za Martyrs nyonna nazo nazigaba, gomesi n'ekitambaala ebiteeteeyi bisobola kwambala naye nga birungi. Abooluganda bagamba nga tugabe, togaba bisembayo bubi kubanga ne gw'obiweereza tabyagala, ayagala buyambi buli amakulu. Nenkwata ebyambalo byange nenkwata byenjagala byonna nembiwaayo, naye waayita emyezi gyalinga 2 nali mmaze okuzzaayo bisinga ku bye nali mmaze okugaba. Kale nno bw'obeera mukodo tosobola Katonda kwongera kuddiza, beera mugabi ne Katonda naye akuwe ku ebyo by'ogaba. Ensonga ey'okubiri. Esther, bwogera ku nsonga ey'okubiri, nze tewali n'abaana bange mbabuulire kino, tewali lwenga ba Mukama n'atakuddiza. Ekyo nange ekinako obujulirwa. Mukama bw'omuwa naye akuwa. Oyinza okuba nga towadde muntu alina, oyinza okuba nga owadde ali mu bwetaavu, ate oyinza okulowooza nti mukyala Sseviri bannange ye bali bulungi alina naye nga yeetaaga okuyamba mu kiseera nga kino. So kati bw'omuwa Mukama alina engeri gy'akuswa n'agamba kati gwe n'osigala mu maka go olwokuba wagaba n'oteka kimu eky'ekkumi, olwokuba wagaba n'ogabira omwavu mu kiseera ekitali kyangu, naye akusindikira akusingako gwe naye n'abaako engeri gy'akusitula gwe ali wakati awo. Oba okitegeera Mubuliizi n'ogaba ne Mukama n'agamba bane ate kati byonna bimuweddeko kati ate agenda kusigala ng'ali aki ogebula nga ate omulala akusindikidde ebiddawo nga bikavalinga nga byokoze eki byogabye ne bisinga nawo. So ensonga ey'okubiri egamba nti wrongly indoctrinated look for jobs only for income. Omuntu omu abeeraawo nga ye anoonya mulimu kufuna bufunyi income. Nze ndi musomesa madamu nsabayo ku mulimu najja n'ogumuwa naye nga nebamala okugufuna n'omuwa ssente ezo tayinza kuzizaazaamu, asigala ali ku mulimu gwenzi kasaba mpa omusaala ezitulemesa okubeera abagagga. Ekisooka obukodo, ekyokubiri kufuna mulimu gwa kufuna musaala gwokka nga tolina kyokozesa nobeera kwongozi kasaba mpa omusaala gwange era nze nfuna ssente zange naye at the end of the day singa guggwawo ogenda kukola ki? Okitegeera? So kati tulina okufuna emirimu, bw'omala okugufuna era kati nze kati nkugabe ndi musomesa naye bwe mbeera n'omusomesa ninawo akantu kange kentundiramu ku sooda. Mu kiseera kino bw'ofunayo gw'oguza ku sooda oyo atalina njala nnyingi nga sofunya ku sooda era osigazaamu akasente kosobola okubeera nako n'olya. N'ebirala bingi betukwatako n'ogenda n'olima n'ogenda n'okola ki. So si kutula ku kintu kimu bannange nze ndi musomesa n'obeera mu ofiisi n'otuulaawo oba n'ogenda mu kilaasi n'owandiika ku lubaawo ne bawandiika ne bakukowa okululaba naye nga gwera okyawandiika tolina kyolaa kyoyiiya. Beera mu kilaasi bw'ogivaamu ku ssaawa 12 oba kali ku ssaawa 10 akawungeezi wano tosobola kusika chipusi, tosobola kusika chapati ne bazigula, tosobola
kugenda n'oluka ebitambala n'oliguza bayagala kugula ebitambala y'okumeeza toyinza kuba ku kyokola kyala kawungeeza the income you have alone. So tukyuse abooluganda. Ensonga endala, you are a negative thinker. Atulaba eriyo omuntu abeerawo nga ye buli kimu ekijja, never see anything good in an idea. Munnange nno wantunze ennyaanya ziri munna amagoba siangana tunde nanya zigenda okuvunda obuvunzi. Munnange nno oba wandirimyeko ne ku nnyaanya ku musiri eyo, oba wandikozeeko ne, oba wandisimbye ekibira kuli ettaka liwadde eringa kalu. Ani asimba emiti abantu okugikyabamu enkunga zesi. Kuga obwavu bukusibye bukuzingiza n'ettaka liri wali kalu liri bbeere lirina kintu kiririko olitunuulira butunuulizi oba lya kitaawo oba lya jjajjaawo. Can't you think about ndikulakulanya ntya? You are a negative thinker. Buli kimulowooza kijja kuba ebyo sijja kubisobola, ebyo byabali abalina ssente, nze ebyo sibisobola. Simbayo emiti ku 20. Bw'obeera obwomala emyaka 3 ngoma yangu kiraba ng'otunda ng'ojja mu ssente. Why are you a negative thinker? Esther, waliwo abantu abamu nga batulemesezza kubanga bo baalemwa. Ahina manya nti jagenda iwo Mubuliizi Kasule bo bali bulungi yagenda Katwe, mama abo balina ssente, mama abo bajja mulabirira kati nange kangende embeerawo mumalako bannammwe emirembe. Omuntu n'akukoowa nga kasera gojja kujja we nga ne bwakuba essimu n'agikubira. Mubuliizi ogamba ha nabwete menna ngamba ki kyali kati omwana we mulwadde nabwete menna bannange ha n'okwekanga ne wekanga banne nabwete makubye essimu bannaye oba kati ate kati kiki ekigenda mu maaso nga buli lw'omukubira essimu munno abatulaba yeekanga kubanga gw'oli awo kumalako banno mirembe yimuka buli lw'omukubira essimu asuubira nti ogenda musaba. Gwe nkugambye jja nakugamba tuweeyo ku ssente wanana nti emmanju onyimba baalimyeyo tuweeyo omutwalo nga gwe obwedde okuva ku makya okola ki tolina ngalo. Kale limawo omutwalo gwe wezija ne kusanga walimyewo ngukuwe gwe ogulemu ennyaanya z'abakoozirye okusinga oguwa omupakasi yagenda agulye nga gw'olina engalo emikono 2 engalo 10 naye ng'otudde awo enda buli omwakuwe. Let us stop thinking negatively. Buli kimu ky'omuntu kyagamba nti wandikoze bw'oti kikole kigezeeko olabe. Lack of initiative, not trying anything without being told. Bw'oba batakugambye nti owange otunda butunda bwokka fumbirako n'omunanansi. Njogera ku bintu bino ebiriroka ebyaffe ebya bulijjo kuba kati omuntu byayinza okujja mu ssente. Muno alina edduuka lirimu mu fridge mulimu soda temulimu yogati naye ate abantu bamubuuza tamuteekamu. Omuntu asuubula amasuuti bagamba liramu amasaati naye oli ajja n'agamba olinamu ku saati enjeru agamba sina masaati genda wali awaddako. Lwaki togula amasaati n'ogateekawo? Omuntu ajja agula essuuti agula essaati n'amatayi bagakusaba ng'ogamba n'amatayi nekukagasuule nago gakatera ngateekewo. Try everything you think is profitable okusinga buli omu bannaye lwaki totera wana amasuuti bakugambye ogateekewo togataddeyo. Lwaki oterawo amatayi n'amasaati nago togataddeyo? Kati bakukole batya? Bakusitula busituzi bakuweeke ku mugongo lyokwatege ekibakugamba. Bwe baba tebakugambye zuukuka. Abatulaba sawa ya kuzuukuka. Buli omu azuukuke abeeko kyakola. Being too lazy, there is a situation ng'omuntu bannange munafu. Mubuliizi eri abantu abanafu. Nga munafu. Get up and do nothing. Nakera kumacha sawa bwezi eri abakyebaze. Ani ali ku mukutu? Mukyala Sseviri aliko okay kanzu kenzi je mulabe. Yes. Musawa zine 5 zigera namumu. Zizino sawa obusimanyo bene yange okukole lyacho. Ng'omukyala ali mbuliri etolera mu buliri bwati bwadamu bwe tumutwala bwadamu bwe yiringa. Sawa dakiika neza akaita ku sawa. Eri abakyala abakyebaze mu buliri. Bwabanga teyebase yakazuukuka. Anze nkuzuukusa. Anti kati bwaba talika muzuukusa. Nze nkusika mu bulangi. Anti bwaba talika muzuukusa. Kati gwoli mulungi ojja kujja omuzuukusa. Nze Kasule. Nkubikula. Kakati munnange eri atalina muzuukusa nga akera bukezi ne smart nga mu buliri bwe. Mmwe abulira ngenjala mumenye kusaba 5 n'alyo kavana gaka. Mumpepo kyayawo. Talimu gazuka kumufumba, talimu gazuka kubako kyakola, talimu kugalimako ku lubalaza, talimu gozango ebazimoleza boleza omuntu nabeerawo nga ali ku smartness bwat naye ng'obunafu bumutulidde. Get up and do something, otherwise tewali ajja kuwa paka lasti kuba tugambye kapitaali mu mutwe zukukozeekewo obuboga bwo ku mulyango obufuuyire eddagala zukukosimba obutungulu obutunde ennaku zino obutungulu bwa bbeeyi nnyo. Butungulu buna bubeera bwa 10 bw'oba ogula bwa lejjalejja. Buna oba busatu bwa 10 ate abutini kakati lwaki tolimu obutungulu n'otunde ne obutungulu 4 oba 5 n'ofunamu kyoyagala. So let us stop being lazy. Eriyo omuntu wabeera wera nga bakugambye nti bamala kugamba kati kola kino kati kola kiri kati eri yabuuza banne kati nze nkole kimwe n'embeera ng'egaanyi. Lwaki obuuza omuntu ogwo kukuyamba kiri olowoozaako kale okwebuuza kirungi. Tukira Mubuliizi Kasule, tukira mukyala Sseviri. Owange okimanyi nti nze ndi trainer of entrepreneurs.
I'm a trainer of entrepreneurs. Era ebaluwa nagifunira mu India. Ndi mutendesi. Wasomera abantu abatandika eje emirimu emitono. Nga watendekebwa India. Natendekebwa mu India. Nesbad University. Kale njagala boba katunaba kuva wano. Nja kusaba abantu bawe essimu yo. Nja kubawa essimu. Boba oyina kyoyagala okukola. Nze nkubuli ekyo ojja kukola bwoti. Ate kikukolere bantu bangi ben student. Kubanga gwa magezi oboga ina n'ogamu wanagamba munaye wale kumpa magezi kyankoledde. Munaye wale kumpa magezi kyakozebwa ekiti. So tubeere n'amagezi. Kubanga Bible efinga mambere bagezi mu Efeso 5:15 naye tubeere tuleme kubeera nga tuli awo tulireze bangalo bunani bwe bati you are afraid of failure. Eriyo abantu abatiitira nga atiitira agamba ate bwe natandika ate bwe nakola bwenti sijja kukisobola ekyo sikisobola. Lwaki otyo okufairinga nti kubanga bajja mulaba kale gundi yatandika essomero erimulemerera bw'otandika n'obuvumu n'omutima ogwagala n'amaanyi g'okozesa n'okusaba kwa Katonda ng'omusabye bulungi akubeere buli kimu ojja kukisobola okikola. Don't fail because don't fear to start because you are afraid people will laugh at you. Nedda kati ensonga endala you associate with wrong people. With the wrong people eriyo abantu ababeera ne bannabe nga bajja bujja ku mulamwa naye nno ngenda kulimenyanya ene enkuba etonnya bwetyo n'ozijjamu zigenda kufaako zonna. However olina okukola season nti naso tegina mpaka njia nendako okusimba naye munna abeerawo ye nga discouraging kanondeeko koza fezi n'eŋŋanda zijja kufa nsotoka kanimya obutungulu tebuliiko kubanga nezo munafu nzizo kwa tezaafa na kufa naye nga yajawo negative thinker ye kwegamba ali awo yamanya negative kumala mbu mazimanyi kubanga oluusi ayinza okukiraba nti bw'ona olima ennyanya n'ozitunda ojjamu sukka level muleke babinyaabo. Kati nobeera ku muntu ng'ali negative muntu ng'ali awo munaku talina kyakuyamba. Nze kyova olaba nze mu bulamu bwange nze neekwata ku bansinga era mikwano gyange mwenna abali eyo nga munsinga mbaagala nnyo kubanga mwena engeri gye munnyambamu mbaagala nnyo sijja kuvalamu ku omu naye mwenna mwemanyi buli awulira nga alina kyannyamba nze Esther kubanga mbaagala mbeekwatako funa gwe weekwatako akusitule kwegamba bwemba nga nfuna 5 mu kubala ate lwaki mukwano gwafunaana lwaki nkwana abafuna bagenda kukuyamba ki ekitegeeza nkwana afuna eki exactly bwemanga nvuga kagaali ntambule kuwa pikipiki kuwa emmotoka kubanga omanya mukwano gwe butana tugenda ku mukolo gwa gindi osubye amagomesi gonze ndi mukazi wa magomesi bwenna osubye gomesi tunagenda ku bodaboda ate nange nyambale wa bodaboda kati nze bemanya naka Ipsam kati mukwano gwange alina okubanga alina Prado Lexus kubanga ate yesinga kuyanga obuwanvu bwenakwana bavuga emmotoka nange nja kugiyiga ate njigule exactly naye bw'onoobanga olina kagaali ate n'okwana atambuza ebigere ate n'ebigere nga bitambuza muniigiina ate nabyo nga bitambuza ayambadde niigiina are you getting up or coming down to their level? Funa mikwano gyo egiri mu mbeera yo. However tetulina kwejjako bantu bonna tubeetaaga naye mu kubeetaaga bonna manya buli omu ky'omufunako. Lwaki okwana emikwano egy'okugenda obugenzi mu bbala okunywa omwenge ate gwe nga togunywa oba kale nawe ogunywa naye mwina kye mweyongerako mwenga abanyuma omwenge? Kale nno kye tuba tugamba nti let us associate with people who can uplift us. Mu kukusitulanga omwebuuzaako so si kumusabiriza. Abantu tebagala kubasaba buli kaseera. Oyinza okusanga omuntu essimu ye essimu ezisooka nobala namba 20 obaana nga tewali muntu gwayinza kubira simu namugamba namuyamba mpayo kino namukikola naye nga chattinga aslayinga buli kaseera songozinga nabwo ati naslayinga ne chattinga ne kigwerawo naye nga baba talina mmere tewali kunajja muyamba ate mmere ajja kujja ku chachi gy'abagikola ki agijja babano nga ne ku chachi agendayo. So mukama tubeere tufune emikwano egituyamba obanga oli mu kkanisa funa abakristaayo bakuyamba bakusitula mu kukkiriza mu bikolwa ne mu mbeera. Bw'obanga oli mu katale funa munna alina emidaala ena naawe omufuneko kubanga gw'olina gumu bw'anaabanga tali wajjagamba naguno oli okukozesa akwongera ogw'okubeka ogw'okubiri nga olina engeri gy'olinnya singa oba n'abantu nga bakusinga eddaala. Naye bw'obeera ng'olina abantu abalabika nti bakuzabuzza wansi eyo y'ensibuko y'obwavu obutagaggawa kubanga ku bantu batasobola kukola ki kusitula. You lack the spirit of adventure. No new ideas. Eriyo omuntu abeerawo yenga kuva mu myaka 2025 bw'abanga abadde musomesa nakati ali musomesa bw'abanga abadde mulimi tagaseeko kino bw'abanga abadde mulimi wa nnyanya tasobola kugamba nti kati tufuneyo ka mashini kazikamule
kazongereko level ngobera ku level eyo yemu you don't adventure tokyalira balimi banno tokyalira basomesa banno togenda ku musomero lya munno abe kusinga litya ngobera ku level yemu bwoti so bino ebigambo bili spiritual you lack the spirit of adventure gezaako okunoonyereza ona erwa bali menyanya azitundira ku musiri naye ate mwami gundi lwaki yazifunye mnazigula mnerole kubanga azitundira mu kibuga ekibuye bwamala ozijja ku musiri gwene nakasongola nga azitika lole mu box bulungi nnyo nga bazisabika nga bazibika nga jazitundira ekibuye bwazitundira ekibuye box ya mitwalo 25 bwazitundira ku musiri box ya mitwalo 15 olaba enjawulo eri wakati awo transport emotoka bebanga yiye bane babagipangisiza tumalirizanga mugaggo okusinga gwazitundire kuki kiki ekirinza okusingako ku mbeera gy'oli mwawo kyoyinza okulowoozaako nekitwala mu maaso nekikusula eddaala okusinga okuddaawo n'ogamba nze munnange nze kasooli yannema nze niwe musewula yenna yonna obuluka bumulya gezaako bwe butalya obwa munno neyiba yaakola atya adventure if you cannot adventure ojja kubeera mu kifo ekyo kimu oyavuwaliraawo abantu bakukoowe kuba teri ayagala mwavu you are a small thinker you think small, plan small, and achieve something very small. Kati tugezeeko kukola ennyo, bwe tunaakola ennyo, ojja kufuna kinene, ojja kulowooza kinene, emikono gyo gijja kuba minene kubanga naawe otandise okufuna ssente, n'ekkanisa ejja kugenda mu maaso kubanga naawe wayo ekimu eky'ekumi because you are thinking big. Oba kutegedde you are a small thinker. Bw'oba olowooza kitono nnyo, ojja kukola kitono, ojja kufuna kitono, ojja kuachievinga kitono. Olinga ngamba nti I should think big but I start small. Start small, but and it becomes bigger, bigger and bigger and bigger. At the end of that day, ojja kuba mugagga. Tunuulya mikwano gyange emigagga, bamanyi mikwano gyange mmwe, eminyange eno emikwano emigagga, naye eriyo omukwano gwange omuyangamba. Nze natandika omulimu naye nagutandikamu kano akakabaafu nga ngoya amandaazi nga kola ki. Kati musajja alina ssente ze, naffe tumwegomba. Naye nga yatandika small, start small. Natandika essomero lyange naye bwe nali nga nditandika abaana baali batono naye kati gye tutuuse essomero ddene abantu bajja ne balita abaana baabwe nga bakwesiga kasita obamu mukama n'oweeza n'omutima gwo gumu n'obwesimbu n'amazima mukama tayinza kukubirayo. You are afraid to take risks. Abantu abamu batya okutekinga risks nti bwe nakitandika nekyonooneka bwe nakola bwenti nebigaana kati bwe singa bitandika kolona n'amaana natagwawo kati singa nkola bwenti kolona n'amaana anzita chikole ne boli bokireseewo abalala bali kyongera mu maaso so si kubeera onogamba nze sina kyakola kubanga obwavu bannange bungi mukama atubeere ate era kyenva ngamba ebyokwogerako biri bingi naye sawa tejja kutuganya bwe tugenda mu ngero essuula gwandika ali ewaka essuula 21 olunyiro lwa 25 okwegomba okw'omwavu kumutta kubanga emikono gye gigaana okukola emirimu. Kati Bible yennyini yekugamba nti emikono gyo girina okukola emirimu kola na mikono gyo bw'otokole na mikono gyo ojja kwavuwala nnyo nnyo. Tulina abakozi n'abakozesa abantu abamu abakozesa bannaabwe babakozesa bubi nnyo gwe nga omwaka bw'oba okozesa abakozi bana obakyusa emirundi 3 every after 3 months ng'okyusa ng'oleeta abalala bw'omaze okutraininga ekyokukola ate enkyanga obagoba nga bagenda mululi ng'otraininga nga bagenda omulimu guligejja ddi nga gwe abakozi ogoba bagobe bano baba bafuna experience ku mulimu nga bagenda ate ng'oleeta balaba otandika okukolera ebintu ebirungi oyo ng'agenda kubanga okera kumakya kumuvuma omumwa tegusirika ovuma to respecting abakozi bo gye baava ne bajja mu mulimu gwo guno ne bakolera emirimu egyo gy'ojja mu ssente batwale nga bamukisa gy'oli bonna bakwata nga bamukisa gy'oli omulimu gujja kugenda mu maaso tunagenda okumaliriza ng'oli mugaga kuba abakozi bakola ki eri akozesa omukozi emyaka 10 oba 2 n'omusobyo omukozi oyo alina okuba nga amanyi kyokola bulungi nnyo naye bwonna omugoba buli lunaku n'ogoba tojja kusigaza abakozi buli kaseera era nabwomulala ajja bajja mugamba we najja kugoba mu myezi eri ajja kubanga akugobye omukozi akola bwe kuba kubba n'akubba kubanga ogera kola ki kugamba mulabe ku bunkenke agamba banayenze nga nfudde tukwate bulungi abakozi tagwagala atuuka obutagwagala najja nga talekako omukazi ogenda muvuma oba ogenda kumwemba balasinga mu banne omwembalasinga tukwate bulungi abakozi however namwe betukozesa
abakola mirimu gy'abannamwe ba employees namwe mukakane omuntu okwegamba bw'omanya nti eno business yetuzeemu okolamu yeetaaga kino na kino bikwate giwulirenga yo gyagale naye eriyo omukozi ajja nga azze kusuula bwe kuba kubbanga ebintu by'okoza abibba bwe buba nga si bubbi nga tafaayo tebalina customer care omuntu azze nga azze ku mulimu gwammwe bwegamba amaduuka olina nasigala nga tudde mu ntebe yeggoze kulamuza ku bintu bye naye nga teyenyeenya kati akeedi bazigadde bagaba bave waka naye ng'otuuka mu akeedi mu kibuga muno yenga edduuka ly'omukyala nakutunula okuva kagere bwati paka waggulu n'agamba nti engato gyayamba tagenda kugula suuti naye nga sente zange zindi mu musawo waliwo omusajja omu praise George yawandika akatabo akaita action mwagala nnyo yagamba nti bw'omuntu atayagala mulimu gwe abanga epeesa erya square nga baliteeka mu katuli akasaako kubanga owatanya nnyo buwatanya bwe litayitewo nga tulireka naye abakozi baffe n'abakozi babannaffe mwenna gye muli yagala omulimu gwo bw'ona ogwagala tujja kumaliriza nga omulimu gugenze mu maaso mufunye sente buli kimu nga kivudde mu bulungi so mukama atubeere you are in a hurry to get rich eri abantu abagala ennyo okufuna obugaga mu bwangu ennyo nga ayagala olwaliro bwagutandika enkyabeere nga afunye dollars katuwumbewumbe nga mpumbawumba njagala kugamba nti ensonga esinga mu byonna obukulu bw'obanga onoogaggawala tandika okusevinga bw'otoosevingi ekiseera kijja kutuuka kati ng'ekya corona nga tolina bw'otandikira bannaffe abamu balina ku sente nga nnyingi waliwo babadde basevinga akawunti nga baziggyako sente naye ekyangu ennyo ekyokukola ka balina sente nnyingi wakiriseke ku fixed account tojjako singa ekyo yakijjanga kino bwe kiri olwaleero nga fixed eri fixed ojja kugenda kugenza ogisumulule ogyezo osobola okutambula nazo watali kusevinga bina byetwogedde tojja kufuna mulimu gw'otandika kukola tojja kubaako gwokolera nga tolina kyosevinga n'ogenda mu maaso tusevinga ennyo nnyo. God created us with blessings. Let us just change our living and become rich people. Tuyina okuba bagagga kuba Mukama yatukwaki yatulangirirako obugagga n'omukisa. Abantu ba Katonda njagala nnyo kubagaliza ekiseera ekirungi naye lwaki situmira ku Mwami Sseviri. Mwami Sseviri babale kutukuuma babale kutulabirira. Mwami Sseviri kutumidde nnyo n'abaana bange abakristaayo ba Martyrs Church Katwe otandika kumukubiriza abakristaayo mwenna mbaagala nnyo mbatumidde nnyo. Mukama atubeere tujja kudda twogere ebigambo bingi kubanga bisigaddeyo bingi. Mukama abakuume. Abatulabira abatuuliriza munnange ebirungi biggwa byokya abadde akyalina bingi ebyokutugamba naye akadde katuliridde empinga ono Esther Sseviri tugenda mukomyawo kino si kyekiseera ekisembyeyo y'okujja wano ate era si kyekisoose tubagaliza ekiseera ekirungi Sara Kalyango Nalongo tukubirize omukubiriza naye mukama kubanga nze muddako gw'omuddirira owekitiibwa Dr. Gastalule ali tumwegomba nnyo mu bigambo by'enfuna n'okukola ennyo mukyala Kalyango ayi ne mukulu Gastalule ate oyo kyakulabirako nnyo kyakulabirako owekitiibwa Dr. Gastalule tukwebaziza nnyo webale nnyo webalire ddala Sara Kalyango tukulinze nkya Esther atuyisiza mu bulungi process Sematimba owulidde omukyalo naakuyisiza bulungi oli musomesa genda weetandikirewo mu byasima gavumenti etusibye mwebale nnyo mwebalire ddala musibe bulungi mweraba. Thank you. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus.